Amen. So we are going to look through baptism. Tugenda kusoma ku It is kubatizibwa biblical kya Bible, and it is something that as a believer you have to. era kintu ng'omukkiriza ky'olina okuba nga ogendera. I'm so thankful that those who are going to be baptized went through. Era ndi mwesimu nti abagenda obatizibwa I thought it bakiyitamu. wise that at this time also we go through that. Era ne nkirowooza We shall nti have an interaction. ne mu kaseera kano tukiyitemu. If you have any question through it, Tukkiriziganya okuyita mu kusoma kuno oba n'ekibuuzo you can ask your question. ojja kuba ng'obuuza ekibuuzo ekyo. Amen. Amiina. Our first baptism, we baptized 82 people. Okubatizibwa Some of okwasooka them are here, some twabatiza abantu 82, abamu bali wana and abamu. then after that we baptized how many were you? Otwamala otwabatiza bameka? I cannot remember You the cannot number, remember that. but you record. Amen. Then this time again. Tuli kuddamu nate. So for those, if you know you are baptized, Oba omanyi wabatizibwa, just submit in your full name so that we get you the baptism certificate. ojja kuwaayo amannya g'amatuufu tukuwe certificate. Amen. Eraga nti If you wabatizibwa. are baptized, if you remember, I baptized you. Oba ojjukira nti musumba yakunyiika mazzi. Amen. Amiina. And also after this teaching, Era tunaamala osomesa leero, if you've not yet been baptized, obanga tubatizibwanga, I think I welcome you to be baptized today. naawe oweereddwa omukisa oyaniririzibwa okubatizibwa leero. Since we are going to teach, I don't baptize minus teaching. Engeri gye tugenda osomesa sisobola kubatiza nga Because many times we toyize, do things when even we don't know about them. kubanga abantu bangi bakola ebintu naye nga tebabitegeera bye bagendamu. Amen. Amiina. That's why we take time So and like- baptize. Tutwala obudde okubatiza. And there is that word which says water baptism. Waliyo ekigambo ekigamba For us, we are blessed, we have water everywhere. ffe tuweereddwa omukisa, tulina As amazzi. long as it is water, Kasita gabanga mazzi, in our dream church, we are going to have a baptism tank in the church. era eyo ku kanisa twalina So tanka. don't worry about going to the lake. But we Temwerali shall be going because we share this lake with Jesus. kati ffe It's the same, he tugenda also was baptized. kugaba n'ennyanja eno ne Yesu Kristo, naye mwe yabatizibwa. Amina. Kya mukisa The nnyo. Jordan River. Omuggo ogwo gwa Yorudaani. Amina. Amen. So even as you're going to go through this, Newakwali tugenda kubanga tuyita mu bino. as I said, That ask nagamba. questions. Tugenda kubuuza ebibuuzo. Amen. Amiina. And one of the things that we tackled in our class is, what is baptism? Era emu ku bye twaŋŋanga kyali nti ekibuuzo And oba okubatizibwa in our kyeki. class said baptism Era mu kibuuzo ekyo is a twagamba command. nti okubatizibwa kye kiragiro. As you read from Matthew, Nga etwayiga 28, okuva mu Matayo 19 through 8:19, 20, it says, go therefore, ng'abagamba nti n'olwekyo mugende, go therefore, mugende preach, musomese oba mubuulire baptize those who have accepted Jesus as Lord and Savior. abakkiriza Yesu Kristo mubabatize. So it is a commandment. Kitegeeza eryo tteeka. So when it comes as a commandment, Kasita kijja ng'etteeka, what is our response? to kati that? ffe etteeka eyo tuliddamu tutya? We have to obey it. Tuteekeddwa kugonda Jesus bugonzi. says, if you love me, follow Yesu my agamba muba commands. munjagala mugoberere ebiragiro So for byange. us to be being baptized, Kaakano ffe we are following, okuyingira mu we are being kubatizibwa tuba obedient tugoberera era tuba to tugonda. what he has told us to do. Tugondera ekyo kye yatugamba okukola. Amen. Amiina. If he told us to do it, Bw'abanga yatugamba okikola, we have to do it. tuteekeddwa And he okikola. was the best example. Era Yesu Kristo yali ekyokulabirako ekisinga He ddala. was baptized. Yabatizibwa. Amen. Amiina. So too, we should be baptized. Naffe tuteekeddwa So it is okubatizibwa. our example that we can follow. Kyekyokulabirako kye tulina One tusobola of the okugoberera. things that I will clearly say, baptism does not save us. Ebimu ku bye njagala okukakasiza ddala leero nti okubatizibwa tebitulokola. It is not a ticket to go to heaven. Si ye tiketi Our ekutwala mu only ggulu. ticket is accepting Jesus as our Lord and Savior. Tiketi yaffe ekutwala mu ggulu eri emu kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. The man, the thief on the cross, No, when he you- was dying, says, Oh, you- remember me when you go into Ojjukira your oyo kingdom. omubbi ali awo ku musalaba yagamba nzijukiranga And Jesus says, ng'otuuse. tonight we are going to be with you in what?
in paradise. Yesu kyava mugamba So leero baptism tugenda does not kubeera give wamu. us a ticket to heaven. Okubatizibwa But it's a tekuwa command tiketi for kugenda mu us ggulu wabula who kiragiro are alive erife abalamu to follow. Mukama kyayagala tugoberere. Amen. Amiina. So even as you are going to go through this, Newankubadde tugenda kubanga let's have it tubiyiga at leero. the forefront of our Njagala mind. mu ndowooza yaffe mu mutima gwaffe tukimanye bulungi It's a ekyo. command for you who is Ekiragiro still gwe living akyali omulamu to okimanye obey. era okigondere. Amen. Amiina. And one of the things I always tell this class is, Era ebimu ku bye ŋŋamba ekibiina kino what is the benefit of obeying God's word? nti mugaso ki oguli mu kugondera ekigambo kya Katonda? Now that is a question to you. Kati ekibuuzo kijja eri gwe. You're on camera. Wa kamera toyogeranga oli. Amen. Amen. What are the benefits of obeying God's command? Biki ebirungi ebiri mu kugondera ekigambo kya Katonda? Bigime. Life protection. Obukuumi eri obulamu bwange. Amen. Amen. Yes, it makes you a new creation. Yes, obeying God's word. Ekitonde ekijja banange nga kabibu. Amen. You get more blessing. Mikisa There is blessing in obedience. Mu bugonvu mulimu emikisa. Amen. Amiina. Children who are obedience, Abaana abagonvu their life is not hard. Obulamu bwabwe tebukosebwa nnyo. Like the Bible says in Ephesians, Bayibuli egamba mu Efeso. obey your parents. Mugondere bazadde Honor your bammwe. parents Mubawe ekitiibwa bazadde bammwe. because it has a promise. Kubanga So it comes, ekisuubizo God's word, eryeteeka when we ekigambo kya obey it, Katonda buli it lw'okigondera comes with promise. lijja n'ekisuubizo. Amen. Amiina. So those promises, every time we obey God's word, it is for our benefit. Ffe abaganyulwamu. Not him, Si he ye takes the glory, si but ye it is us who benefits from it. atwala ekitiibwa So wabula ffe even as abaganyulwamu. this is a command, Naffe baptism lino is a tteeka, command. okubatizibwa tteeka. When we obey Buli lwe tugondera and do it, ne tukikola God is going to bless us. Mukama agenda tuyiira emikisa We are going to get profit out of it. tugenda funa amagoba. Amen. Amiina. So even as you are going to go through this still, Newankubadde tugenda kubanga tuyitamu I bino, want you also to remember that, njagala okijjukira ekyo obedience to God's word nti obugonvu eri ekigambo kya Katonda comes kijja with blessing. kijja n'emikisa, And disobedience to God's word era okujeemera ekigambo kya Katonda also comes with a curse. kijja banange n'ekikolimo. Amen. Amiina. So baptism Okubatizibwa is a command. kiragiro. Amen. Amiina. And when we baptize, Era bwe tubatiza omuntu we are fulfilling righteousness. tuba tutuukiriza obutuukirivu. He has told us Mukama atugamba to do it. okukikola, So when we do it era bwe in tukikola obedience, we are fulfilling it. tuba tutuukiriza ekyo, Because he did it himself, kubanga yakyekolera mwene. even us, Naffe when we do it, we are fulfilling righteousness. tuba tutuukiriza obutuukirivu. Amen. Amiina. And baptism, Era okubatizibwa okwo where we shall start from, we tugenda okuba nga tutandikira, the requirements. ebyo ebyetaagisa What are we required? ki. What is required of me to be Nze baptized? nina kuba ntya balyoke banyinyike mu mazzi. Amen. Amiina. And we say number one Era ekisookera ddala is salvation. kubanga nakkiriza Are ne you ndokoka. saved? Oli mulokole. The reason why we don't baptize children, because they have not yet come to that acknowledgement. Ensonga lwaki tetububatiza baana tebanatuuka awo we They bakkiririza. have never made that commitment. Tebannasalawo But kwewaayo. a good requirement for me Wabula And ekyetaagisa for you. gyendi naawe is to accept Jesus as Lord and Savior. kwe kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi So wange. if you're saved and you're ministers, Era obanga walokoka And you've never ng'oli been mumasekati baptized. waffe nga tobatizibwanga, you qualify obanga to be baptized. naawe oyitamu okubatizibwa. Amen. Amiina. So if they baptize you Bwebanga bakubatiza and you have never accepted Jesus as naye Lord nga and Savior, tewakkiriza Yesu Kristo kuba mulokozi wo, I presume you went for swimming, nja kukudiramu wagenda kukola ki? Kunyumirwa ddubi. amen. Amiina. So
our text is still going to be that Matthew 28, tugenda kuddayo era which is just the base for our baptism. byonna ebyokubatizibwa ebisibuka. Amen. Amen. And he said our first requirement is salvation. Ekisookera ddala And that one we get from the book of Acts chapter 2 verse 38. era ekyo tukijja mu Bikolwa by'Abatume Then Peter said to them, repent and be baptized. n'abagamba mwenenye mubatizibwe. Amen. Amen. Repent mwenenye and be what? Baptized. mubatizibwe. So our first qualification to be Ekisaanizo ekisookera ddala for us to repent of our sin, kubeera to turn away balokofu, okukyuka from the world okuva eri ensi and trust in God. ne tutandika okwesiga Katonda. Amen. Amen. It says repent agamba and be mwenenye baptized. era mubatizibwe. Every one of you. Omu ku mmwe, buli omu. He was talking to the Jews. Era ayogera n'Abayudaaya. Amen. Amen. So our first qualification says repent. Era kyekyo ekisookera ddala twenenye Acknowledge that okikkirize you are a sinner nti oli mwonoonye and he can save you. era okimanye nti Mukama asobola okukulokola And you will be baptized. era ojja kubatizibwa. Amen. Amen. Then our second qualification, Ekyokubiri ekisaanizo we are saying we are going to baptize you by immersion. tugamba tugenda kunyiika mu mazzi. Okubatizibwa okwo kwa kunyiika mu mazzi wenna. Amen. Amen. We are not going to sprinkle you. Teri byakuseera mazzi simanyi kumumansireko wano. Jesus was immersed. Yesu yanyikibwa. And even the word baptism, n'ekigambo okubatizibwa like the Greek nga rendering, weva mu Lugiriiki, it comes with that immersion. Ekijira ddala n'okunnyikayo erindaazi oba mu kyayo. Amen. Like you immerse N'onnyikira ddala ekintu mu kirala. Amen. Amen. And we shall read Romans chapter 6. Tugenda kusoma Abaruumi 6. And if you can also note that verse down, it is a good verse for us to keep on referring to. Kanyiri kalungi ak'okusigala nga tugendayo. Whoever is there can read Romans 6, 3 to 4. Aliwo mu Baruumi 6 paka 3 to 4. Abaruumi 6:3 agamba oba tetumanyi nga ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. Kibuuzo: kyetuva tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Amen. Amen. We were therefore buried. Now Paul is speaking. He was baptized. Says we were buried therefore. Agamba nti twali with him through twaziikibwa baptism. naye okuyita So someone who is being buried, you don't just bury the legs and tebabatiza muntu obugulu ne busigala wabweru so obw'omutwe. it is, we are supposed to be immersed as a sign that we are dying onyikibwa with wenna Christ, ne kaba akabonero akalaga nti like we okkiriza are nawe being n'ofa mu buried with Kristo him. n'obeera It says we ebusibwa were therefore buried with him nti twali through twazikibwa naye baptism okuyita mu into kubatizibwa death, mu kufa kwennyini, in order that olwo just as Christ was raised from the dead, kirage nti nga Kristo through bwe the glory of the yayimusibwa Father, we okuva mu bafu too mu may kitiibwa kya live Katonda, a new life. naffe buli lwe tuggyibwayo That mu as mazzi I'm being tubeere n'obulamu baptized, obujja nti bwe mbatizibwa Resurrected n'ennyimusibwayo as a new person, nzuukira ng'omuntu omujja, like the old has gone and the new ebikadde has come. ebisiriivu Like ebitalamu we are byonna buried bigenze that tubiziise, old nature, ekituli are ekikadde buried. ekyo tukiziise, and then the new life kati coming up, obulamu obujja says, ne bujja, so that we may live a new life. olwo tutandika okubeera mu bulamu So a obulungi sign of obupya. burying, Olwo akabonero like we are ak'okuziika, being immersed. okunyiikibwa eyo ebuziba, And even as you are going to baptize you, era nga bwe tugenda okubatiza how do they bury people? abantu Is that babatiza stomach bati or what?
Amen. And that is the same thing we are going to do. We are going to bury you, tugenda kuziika, and then you raise up. Oveeyo mwattu. Amen. Amina. I don't know how Jesus was baptized. I know in the film they just see it. Simanyi Yesu yabatizibwa abafirimu nabo oluusi our culture, maybe that's how they bury people where they were. Ewaawe we baziika naye ffe wano enkoona enywa. Amen. Tenywa ssaawa eno. Amen. So we say we therefore. So baptism is a sign of burying. That old, then you are resurrected to live a new life. Amen. So it is by immersion. It is by immersion. And then our third point, for those who are writing, we baptize adults. Tubatiza abakuru. Amen. Not children. Abawere nedda. I think we have a young girl, 10 years, she's going to be baptized. Tulinamu emyaka 10 agenda kubatizibwa. She's an adult before God. Oyo mukulu maaso ga Katonda. Some of us got saved when we were 30 years. Children, some children get saved when they are 6, 7, 8 years. Children respond to the gospel. Amen. Children respond to the gospel. So as long as they have accepted Jesus as their Lord and Savior, to God they are adult. They have there are people who are very old, but the Bible says these things have been hidden from them. They have been revealed just to infants. Amen. Amen. But to some, they are seeing, they don't see. And then lastly, now this one is tough. I know you asked me this question. The last one, in the Trinity. Amen. Because Jesus says in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Now you're going to ask me, what about if I baptize in the name of the Father only? My answer to that, God needs our total obedience. He does not need our partial obedience. When it is A, it is A. Amen. We can give an example of Eve. When the devil came to tempt her, did he really God say you cannot eat of this fruit? And she said, God said we cannot eat, we cannot touch. Amen. Amen. God's word does not need to be added on, and God's word does not need even to be removed. The way he gives it is the way he wants it to be. Sometimes we want to add to make it good. Sometimes we want to remove, not to offend some people. But God wants total obedience. Total obedience. Not our partial obedience. In our life, He expects us to take the whole Bible. For you can't say, I believe this one, but not this one. That is not what God wants. He needs total obedience. So when Jesus says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we should do it that way by faith. Amen. Amen. So those are the 4 qualifications by
in the name of the Trinity, era byebyo ebisaanizo the adult, mu linnya immersion, omukulu ng'onyikibwa. and number 1, era ekisooka when you are a believer. ng'oli mukkiriza. Amen. Amiina. So if you're a believer, oba oli mukkiriza, you qualify, and if you've never been baptized. naawe olina okuba And someone will ask, what about, so for me they baptize me in the name of Jesus only. ate oyo agamba nze bambatiza mu lya Yesu lyokka. I would say it is not baptism. Maybe you went for swimming. Bambi naye wagenda ku ddubi. Because God wants our total obedience. Mukama ayagala obugonvu bwaffe bwonna. Not just a part of it. Si katundutundu ku byo. Amen. Amen. Some people, maybe just by the name of the Father, because they don't believe Jesus is God. Nga tebakkiriza nti Yesu ye Mukama. Amen. Amen. So we just baptize in the name of God. Nga ffe wano tubatiza mu linnya lya Katonda yekka. Amen. Amen. According to the Bible, kusinziira ku Bayibuli, that's not right. Kituufu ekyo. Amen. Amen. And I want us to look at the mode that we can assume while going for baptism. Era njagala tubeere nga tuteebereza engeri kiki tusobola okuteeka mu ndowooza nga tugenda. Ng'ogende How should I look at what I'm going to do? Otunuulira otya oba endowooza yenna kubeera. We are saying this is an ordinance, tugambe bino biragiro, and this is a spiritual ordinance. era bino ebiragiro bya mwoyo. Like we see it physically, tubiraba mu buliwo, it looks normal. You just go in the birabika water. ng'ebya bulijjo, It looks like a tradition, ogwa mu mazzi, but biringa it bya is a buwangwa, spiritual ordinance. naye biragiro bya mwoyo. And anything that is spiritual have to be understood spiritually. Era ebintu byonna eby'omwoyo Like as nabitegeera we mu read mwoyo. in Romans chapter 6, Naye says tusome mu we Baluumi are buried 6 nti with him in tuziikibwa baptism. wamu naye mu kubatizibwa. Amen. Amiina. We were buried with Twaziikibwa wamu him. naye kubatizibwa. Who is the him? Oyo ani ayogerwako oyo? Musajja Christ Jesus. Kristo Yesu. And even as you are going to be buried, are you going to see Jesus? Era nga bogenda But he said, we were buried with him. naye tugamba We just have twaziikibwa to wamu believe naye. it. Olina kukkiriza bukkiriza. Amen. Amen. So it is a spiritual ordinance. Ebiragiro And bya it should mwoyo. be approached spiritually. Era nina ogeŋŋanga nga ndi mu mwoyo. Amen. Amiina. And we said earlier on, Twagambye okutandika, obedience brings blessing. obugonvu And as buleeta you are going emikisa. to obey God, Era nga tugenda okuba nga tugondera and you Katonda, are going to trust God tugenda kuba nga twesinga and Katonda, obey His command by baptism. era nga tugondera It ebiragiro is bye not kuyita mu just going to kubatizibwa. come. It Kigenda is just something that you're going to do, and it's going to end there. si kintu kyogenda okukola kikomaawo, It comes with blessing. kigenda kujja n'emikisa And emingi. one of the big blessings that it comes with, Era egimu ku The Bible mikisa emingi says- ekigenda okujja. so that you may do what? Live a new life. Bayibuli egambye olwo obeere mu bulamu obujja. Amen. Amiina. And so as you are going to approach baptism, Nga tugenda okuba nga I tuyingira want us to look at eky'okubatiza, still njagala tutunuulire era some points. How are we supposed to approach it? ebimu ebiraga tulina kukyenganga tutya. And one of the things that we have to look at, Era emu ku bye tulina otunuulira mu ndowooza yaffe, we are supposed to approach baptism with knowledge. Number tulina one. okubatizibwa, okukkiriza okubatizibwa Some of us we do tutegeera. things not knowingly. Bangi bakola bye So you are going to batategeera. baptize, you run. Bagamba But- wali babatiza nange Do you kange. know what you're going to do? Omanyi byodduka ogendamu. Amen. Amiina. Do you understand Obitegeera what you are going to be entering? byogenda endagaano Many of us we z'oyingiramu just go to ozima. go. We don't have any knowledge about Bangi baptism. ku ffe tetumanyi, tetulina kye tutegeera ku And kubatizibwa. when you go that way, you're not going to benefit out anything from it. Era ogenda bwotyo And tojja that's why kuganyulwamu. John like 8:32 says, if you know Yensonga the ki truth, Yokaana That truth is going to set you 8:32 free. agamba nti obanga omanya And the manya truth you amazima, don't amazima know galibafuula ab'eddembe, will era never benefit you. amazima ge mutamanyi And for gali you to bagasa. benefit from Era something, gwe you have to have okugasibwa mu knowledge kintu of it. n'okubanga okitegeera. Amen. Amiina.